Oluvannyuma lwa Honorable Robert Kyagulanyi akulira ekibiina kya NUP okusaba Honorable Mathias Walukaga omuyimbi okubeera nga akyusa manifesto abeere ng'agimuteera mu luyimba kubanga lubanga lubadde luyimba kitegeeza nti lujja kuwulirizibwa nnyo abantu ate basobole okubeera nga bafuna ki ekiri mu message eyo then bongere okubeera nga bamuwagala. Munnange nno teyalutonze naye n'abeera nga ate akayimba akafulumya. Njagala okusinziira wano tulina omu ku baganda baffe omuyimbi Nakinku Honorable Walukaga. Njagala okusaba ssebo taliwo wano naye nkakasa gy'ali ampulira. Njagala okusaba ssebo manyi toyiya ne bayiiya twafirwa ababasudde adisi gwe twasigaza. Nkusaba okoleyo n'akayimba akakodongo kamu otemeeteme Uganda empya nga bwegenda okuba olaba buli mwaka ng'otematema omwaka. Tandika. Bino byowulira nti Walabambulera teekenga kye bikoze abantu woowe. Ye Honorable Muwanga Kivumbi ali mu mbeera si nnungi yadde n'akamu oluvannyuma lw'abawagizi be okumuggwako kiyiifuyiifu ne balyoka bamukuba olw'ensonga nti yasuubiza abantu b'e Butambala naye ate bye yasuubiza n'atatuukiriza. Baamuguddeko ne bamukuba byonna kambikuwe obeere ng'ate obiraba.